Okusinziira ku ludda oluwaabi olukulemberwa Richard Birivumboka ne Thomas Jatiko, obujulizi bwonna obuluma Dr. Retired Kano Kizza Besigye ne Obeid Lutale mu musango gw'okulya mu nsi olukwe babukwasizza dda bannamateeka bwe babuyitemu olw'okulira omusango kutandike. Bino babibulidde omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno Emmanuel Baguma, naye n'asala eggoye embagirawo okulira omusango kutandike mu bbanga lya ssabbiiti emu okuva leero. Okusinziira ku Baguma, omusango guno gukandaliridde nnyo ng'ayagala abavunaanwa bafune obwenkanya, bw'atyo n'alagira abanaamuyambako mu musango bayite ba court assessors balondebwe nga 8 June terunnatuuka. Omujulizi asooka naye oludda oluwaabi lumuleete ng'ennaku z'omwezi 11 June. Wadde wandirowoozezza nti bino byonna byakusanyusa oludda oluwawaabirwa, ate emitaafu gye beesibye ku ky'okuwulira omusango guno mu ssabbiiti emu. Bano bagamba nti obudde bwe balina butono ddala, ate ng'obujulizi obwaleeteddwa bujjudde ebiwandiiko n'obutambi obuweza essaawa 10 ng'ekyamazibwa baba baakuwolereza bantu baabwe mu ssabbiiti emu tekisoboka. Twagala expeditious travel naye si mu mbeera efaanana bweti ey'okumenyaamenya amateeka gonna agaliwo. Tukyali ku stage ya preliminary hearing, tukyali ku stage ya kulaba ba assessors, tukyali ku stage ya kulaba obujulizi tunaabuteekayo tutya ate atutute speed. Kati n'ekirala nti engeri Dr. Besigye gyali eruzira n'Obeid, tetulina ffe nga balooya bwe twegazaanya bulungi nga amateeka bwe gatuwa eddembe lyaffe okubawuliriza tusobole okumanya obujulizi buno tunaabukwata tutya. Baguma kino akibagondezza n'alagira omuwandiisi wa kkooti okubaga ebbaluwa eri abakulu b'ekitongole ky'amakomera bakkirize bannamateeka ba Besigye ne Lutale okuyingirangayo bwe baagala basobole okuyita mu bujulizi obwo mu budde. Kyokka bannamateeka ba Besigye bino babigaanye ne basaba Baguma ensonga enaasooka agiweereze mu kkooti etabita ssemateeka, ye bannyonnyola oba ddala kiba kya bwenkanya bano okukozesa wiiki emu yokka okubanga bamaliriza eddimu ly'okusoma emikuku gy'ebiwandiiko mu kaseera akatono katyo. Banira bajjukizza Baguma nti bakyalinayo ensonga eyasooka mu kkooti etabita ssemateeka gye baddukira nga bagisaba esooka eyimiriza omusango guno nga n'okutuusa kati tennawa nsala yaayo. Besigye ne Lutale bawera ennemba nagwa kugezaako kumwamulako gavumenti nga mu bujulizi obw'obaluma mulimu enkiiko ze baatuuzanga, ensimbi ze baafunanga n'ebirala ebyaviirako abakulu okutandika okubalinnya akagere. Webutuukidde olwaleero bano nga bawezezza ennaku 557 mu kkomera. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.